Ensimbi obukadde bwa dola $740 ezaweebwa Ministry of Lands ku byokwerinda nga zino za kugula nnyonyi nnwanyi zezeeredde Ssenkulu wa bbanka ya Uganda Emmanuel Tumusiime Mutebile okutabuka n'atuuka n'okubeera nga batagenda kuwaayo ekiwandiiko kyonna ekiraga engeri gye bakkirizaganyamu ne gavumenti. Wadde akakiiko kagezezzaako okwegayirira Mutebile okuleeta ebiwandiiko bino akombye kwerima n'agamba nti ye si atereka ebiwandiiko bya gavumenti. We think this is contempt of Parliament. And we are going to seek further advice from the Speaker of Parliament whether to reopen this matter or not. I have said, sir, that I'm prepared to cooperate in any way with this committee in every matter except a matter relating to memorandum of understanding. It's unfortunate we have to do business this way. Ssenkulu wa bbanka bwakalambidde bannamawulire ne bagoba mu kakiiko kano olwo ababaka basobole okwegayirira Ssenkulu wa bbanka eno aleete ebiwandiiko. Kyokka kino tekiyambye era Mutebile asigadde mugumu okukira ejjinja n'agaana wano akakiiko we kasaliddewo ensonga okuzongera ewa President gwe bagamba nti yalabikidde nnyo mu nsonga zino. But since he has said there is no document, there is not going to be any production of any document, I propose that we confine the governor as one of them goes to pick this copy of the document. We are going to sit and report on this. If this memorandum of understanding is not produced before the committee, we will register this in our report. I know sometimes the governor does not care about Parliament. But we shall always continue to do our duty. Kino kibaliriza akakiiko ensonga okuzizza ku bbali kubanga ebiwandiiko tebabirina.